This life that I live is all yours. I move and have my being all in you. I'm aligned to your will, not mine but yours be done, Jesus. As in heaven, so on earth. This song that I bring is all yours. Take my heart, take all of me. If you're looking for a man, you're looking for a vessel, I say yes, amen, I say yes. My song is yes, 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 Lord. In your sufficiency, yes, yes, Lord. If you're looking for a man, you're looking for a vessel, I say yes, amen, I say yes. My song is yes, 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 Lord. In your sufficiency, yes, yes. Amina. Era amina. Njagala kulamusaako nnyo mukwano gwange aliyo ampuliriza kama kumi atya. Njagala kwebaza Katonda nti mwesigwa era manyi nti akukuumye bulungi. Tumwebaza olw'ekisa kye ekingi. Katusabe. Kitaffe omwagalwa, twagala okwebaza ssebo kubadde mwesigwa era obeera mwesigwa wadde ffe nga tetubeera beesigwa. Twagala okwebaza nate olw'akadde kano akalungi k'otugerekekedde ssebo, era akadde kano nkanyika buziba w'omusaayi ogwo gwayika ku musaalaba ssebo, nga tugenda okugabana ekigambo kyo n'abantu bano abanabo ab'obuwala wamu n'ab'obulenzi. Sabye ogule amatu gaabwe ag'omwoyo wamu n'ag'omubiri, bawulire obikule amagezi gaabwe okutegeera ebigambo bino bye tugenda okwogera nabo. Ssebo nzikiriza nti waliwo ky'ogenda okukola mu bulamu bwabwe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Ssebo nkusabye kikole. Leka ekigambo kyo kituule mu bulamu bwabwe, kibazimbe beeyongereyo mu lugendo luno olw'obulokozi. Lwe twatandika, lwe baatandika nga tebalwetegekedde era nga tebamanyi wajje lunaggwera, naye omwoyo omutukuvu atubeera mu bunafu bwaffe n'atulagirira nga tetusobola. Ssebo nkusabye leka atubeere mu bunafu bwaffe, tuyimirire ku lunaku luli tusaanire mu maaso go, kubanga kitukolerera bwe bulamu obutaggwaawo. I say yes. What is life if it's not live for you? You. What is life if I don't shout your praise? Your praise. Kulamusizaako nnyo mukwano gwange ampuliriza ali mu mawanga ag'enjawulo era ali mu bifo eby'enjawulo. Nzikiriza Katonda nti akoze bulungi era nzikiriza nti akuwonyezza
omulwadde yeetaaga obuyambi obw'enjawulo, nzikiriza nti Katonda mwesigwa, atuma ekigambo kye era nekituukirira. Nkusabidde ekigambo kya Katonda kituukirire ku bulamu bwo. Amiina. Oli ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel wamu ate ne fellowship yaffe eya Just Gospel. Wali eya WhatsApp group. Tukkiriza Katonda nti tujja kuvaawo awo tugende ku ddaala eriddako okuzimba obuweereza buno ku ttaka ly'e Uganda. N'olwekyo kukubiriza gwe wenna ali eyo ng'obuweereza buno bukuwadde omukisa osobola okubeera kitundu ku bwo, tuweereze Katonda mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Ngenda kusaba osheyaringeko ne munno mutegeezeeko ku bigambo bino eby'obulamu nga bwe bikugasizza naye bimugase, tuweereze ffenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugenda kwogera olwaleero ku kigambo ekiyitibwa okutambulira mu mwoyo. Waliwo kye tuyita okubeera mu mwoyo n'okutambulira mu mwoyo, ebintu biri bibiri. Okubeera mu mwoyo n'okutambulira mu mwoyo. Naye tetugenda kuyiga kubeera mu mwoyo, naye tugenda kulaba kye tuyita okutambulira mu mwoyo. Kama wali batugulidde akadde, tulidda ne tulaba kye tuyita okubeera mu mwoyo. Kama yebazibwe nnyo. Walking in the spirit. Leero kye tugenda okuba nga tutunuulira. Weetegeke, nkusabye wuliriza n'obwegendereza. Ekyo kyokka ky'osobola okunkolera, kuwuliriza. Wandiika, wuliriza nnyo. Ngenda kufuba okugenda empola nga bwe kyetaagisa. Ebigambo bino bisobola okukola amakulu mu bulamu bwo. Tutunuulira ekigambo walking in the spirit, okutambulira mu mwoyo. Waliwo ne kye tuyita okubeera mu mwoyo, being in the spirit. Tugenda kulaba okutambula mu mwoyo. Kansooke nkwawulire ebigambo bino. Bagalatiya 5:25. Otuusewo? Yes, yes, Lord. In your sufficiency, yes. Bagalatiya 5:25. Ayakatwegattako li ku Just Gospel Media Uganda. Bagalatiya 5:25. Bwe tuba abalamu ku bw'omwoyo era tutambulenga ku bw'omwoyo. Bwe tuba abalamu ku bw'omwoyo era tutambulenga ku bw'omwoyo. Ngenda kusomera oluzungu. Bagalatiya 5:25. What is life if I don't shout your praise? Your praise. Bagalatiya 5:25 ebeera Galatians 5:25. Bagalatiya 5:25.
agambye if some ya King James, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Bwe tuba abalamu ku bw'omwoyo, tutambulenga ku bw'omwoyo. Oluganda lunafu, ebigambo ebimu birulekayo. Si kubirekayo, naye Oluganda mwe mwenna abasoma Oluganda mujja kukkiriziganya nange nti lulina ebigambo ebimu birutalina ng'ate biri mu Luzungu. Olumu lwewola ebigambo mu Luswayiri ne birukozesa. Kakati tulina okubeera omwegendereza. Bwe tuba abalamu mu mwoyo, tutambulirenga mu mwoyo. Kati kye tugenda okutunuulira, okutambulira mu mwoyo, nkujjukiza nti waliwo kye tuyita okubeera mu mwoyo. Sooke mbikwawulire. Baluumi 8:8. Baluumi 8:8. Otuseewo? Baluumi 8:8. Ne 9. Baluumi 8:8 ne 9. Kijja tukolera. Nkujjukiza ebigambo bibiri kye tuyita okutambulira mu mwoyo ne kye tuyita okubeera mu mwoyo. Kakati Baluumi 8:8 paka 9. Nabo abali mu mubiri tebayinza kusanyusa Katonda. Tukadde bufena, n'abo abali mu mubiri tebayinza kusanyusa Katonda. Abali mu mubiri tebayinza kusanyusa Katonda. Olw'omwenda, naye mmwe temuli mu mubiri. Ayogera nani? Gwe yalokoka. Naye mmwe temuli mu mubiri. Omanyi kyategeeza nti mwakyuka, temukyatambula ng'okwegomba okw'ensi bwe kuli. Kubanga ensi erina pattern yaayo, n'omwoyo gulina pattern yaago. So tebikwatagana. Buli kimu kirina mateeka gaakyo. Omubiri gulina mateeka agaago, n'omwoyo gulina mateeka agaago. Bayibuli esomesa nti etteeka ery'omwoyo lyatufuula ab'eddembe. Kakati Baluumi 8:9, naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo. Obanga omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe, naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo, oyo si uwe. Temuli mu mubiri wabula mu mwoyo.
temuli mu mubiri wabula mu mwoyo. Ndete ya oluzungu. Just one man, you're looking for a vessel. I say yes. Barumi 8:9 King James. So then they that are in the flesh can't please God. 9 But ye are not in the flesh, but in the spirit. So mmwe temuli mu mubiri naye muli mu mwoyo. So waliwo enjawulo wakati w'okutambula mu mwoyo n'okubeera mu mwoyo. Byanjawulo. Tosobola kutambula mu mwoyo nga toli mu mwoyo. So olina okubeera ng'oli mu mwoyo n'olyoka otambula mu mwoyo, kubanga tosobola kutambula ky'otamanyi. Tosobola kutambula lugendo nga tolumanyi, gy'olaga nga tomanyiiyo. N'okera bukezi ku makya ne wessa mu ddene nti olaga wa simanyi gye ngenda yonna gye nagenda. Kitegeeza ogenda kutambula mu wawa. N'olwekyo okutambula mu mwoyo olina okuba ng'oli mu mwoyo. Barumi 8:9 Naye mmwe temuli mu mubiri naye muli mu mwoyo. Kakati omuntu yenna nga talina mwoyo gwa Kristo, oyo taba wuwe. Tekisoboka. N'olwekyo olina okuba ng'oli mu mwoyo okusobola okutambula mu mwoyo, kubanga tosobola kutambula kugenda mu mwoyo. Tekisoboka. Olina kubeera mu mwoyo n'olyoka otambula mu mwoyo. Tukitegedde? Kubanga bw'obeera mu mwoyo gy'olaga oba olabayo. So kitegeeza otambula by'otegedde era otambula by'omanyi. Naye bw'obanga toli mu mwoyo ne by'otambula oba togenda kubitegeera. Beba abantu betulwanagana nabo buli lunaku mu kkanisa. Mutume Pawulo alina ekigambo kye yayogerera, ndowooza mu Bakolinso ekisooka 13 bwe mba seerabidde. Yagamba nti nze saasobola kwogera nammwe ng'ab'omwoyo, naye nayogera nammwe ng'ab'omubiri. Ng'ab'omubiri, saasobola kwogera nammwe ng'ab'omwoyo. Kakati tulina abooluganda bangi nga tebabeerangako mu mwoyo naye nga babeera mu mubiri. Mu mubiri nga tebabeerangako mu mwoyo, nga n'okubeera mu mwoyo takitegeera, takibeeranga namu. Buli kaseera mubiri, buli kaseera mubiri. Kulokoka banguwa nnyo, ennamba ewera nnyo, naye nga ne byalokose tabitegedde. Ne bajjuza ekkanisa, kanisa n'ebooga n'ekubako, naye nga bonna mubiri
oguwedde emirimu ng'abali mu mwoyo batono. So kyova olaba nti ensangi zino w'osinga nnyo okusanga mu makanisa gaffe nga mwe muli abalokole abavuma, n'akuvuma n'akukyusa bw'ati n'empale y'omunda n'agyogera n'agivuma n'ogivuma. Guno omulembe mwe muli abalokole nga togenda kumugambako ne bw'oba oyagala otya. Ne bw'oba oyagala tosobola kumugambako, tomusumba, nedda, tosobola, kubanga ye mu mubiri yagaana ovaamu. Atambulira mu mubiri. Kati omuntu atambulira mu mubiri ng'abeera mu mubiri, kizibu okutambulira mu mwoyo. Kyova olaba nti Baluumi 8:8 agambye atya nti mmwe abali mu mubiri temusobola kusanyusa Katonda, kubanga mubeera mu mubiri, mulowooza mubiri, ndowooza zammwe zonna mubiri. Busungu kulumagana, kukyawagana, kwetematema, kwesalamu, kwevuma, kwenyigira, kutumbiiza, wenna obeera ng'ensalambuwa ebbiddwako eggi, engo gy'oggyeko omwana, kujjayo njala. Lwaki? Kubanga otambulira mu mubiri. Bayibuli esomesa nti tosobola kusanyusa Katonda ng'otambulira mu mubiri. Naye Baluumi 8:9 egamba nti naye mmwe, kati erina abalala beeyogerako, nti naye mmwe temuli ba mubiri, naye muli ba mu mwoyo. So okubeera mu mwoyo kirala, n'okutambulira mu mwoyo nakyo kirala. Tuli ffenna okutambulira mu mwoyo kitegeeza kutambula nga Katonda bw'ayagala, kutambula nga Kristo bw'ayagala, kumugoberera nga bw'ayagala. Kubanga okumugoberera, it leads to abundant life, obulamu obujjudde ate nga buli eternal, gwe mwoyo. Naye ate omubiri n'okwegomba kwagwo kuzikirira. Kati be bangi mu ffe abatambula nga tukulembeza okwegomba kw'omubiri. Lwaki? Kubanga omwoyo tetubeeranga nagwo, tetutambulanga nagwo, tetutambulira mu mwoyo, tutambulira mu mubiri. Bagalatiya 5:16 tukaddemu. Bagalatiya 5:16. I'll be here, committed to you, devoted to you. Yes, 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 yes. Surrendered. My life is consecrated to you. Agamba nti this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Bagalatiya
16. Aligning to your will. Yes, yes. Aligning to this life is yours. This bride is yours. This girl is yours. And I'll be bringing men to you. Agambye atya Magalatiya 5:16. Naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo. Wangi? Naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo. Kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Tagambye nti temutuukirizanga. Agambye kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Ekyawandiikibwa tekiri nti temutuukirizanga. Kasoma okegendereze. Magalatiya 5:16. Naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo. Kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Okategedde? So okutambulira mu mwoyo kutaasa bingi. Kutta okwegomba kw'omubiri. Kutta okutuukiriza kw'omubiri. Bw'osoma Magalatiya 5:15 akugamba naye bwe mulumagana, bwe mulyaŋŋana, mwegenderezenga, mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka. Mwegendereze. In your sufficiency, yes, yes, Lord. Oh, if you're looking for a man. Okategedde? Naye bwe mulumagana, obasanga nga balumagana, beerumaaluma, beekuba ebyambe, beeyuzaayuza, beetemamu, bakola ki? Mwegenderezenga obutemalaawo mwekka na mwekka. Akagambo kategeeza mwekka na mwekka kategeeza nti muli wamu, muli omubiri gumu, muli enda emu eyabazaala, eyabakuza. Mwayolerwa mu kibya kimu, y'engozi eyabakuza, lyebbeere eryabayonsa. Bwe lyava ku ono ne lidda ku ono, bwe walivaako ono n'aliddako, ono bwe yalivaako ono n'aliddako. Lwaki? Kubanga muli wamu. Ono si nte ye yamuyonsa, ono si mbwa ye yamuyonsa. Bbeere limu. So kitegeeza muli bitundu bya mwekka na mwekka. Naye kasita muva mu kutambula mu mwoyo, mugenda kutuukiriza okwegomba kw'omubiri. So no one can walk in the spirit if he or she is not in the spirit. You have to be in the spirit so that you can walk in the spirit. Naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo. Walk
in the spirit. Kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Then I said, this I say, walk in the spirit. And you shall not fulfill the lust of the flesh. Walking in the spirit. Tugenda kukiraba. Tukyali mu kukola ennyanjula. Because if you walk in the flesh, it's death. If you walk in the spirit, it is life, and that life is eternal. So if you walk in the spirit, you are not gratifying the desires of the flesh. Ye mulokole akuze, ye mulokole gwe balinnyako ne bayitawo ne bagenda. Walosanze omusiraamu musawumu omulinnyako n'ogenda n'ebbanja lyalina lyonna alikusasula. Omusiraamu mu kisiibo aba mukakkamu nnyo, n'ekisibo bwe kiggwa n'afuuka ekirala. So omulokole yenna alina okubeera ng'omusiraamu mu kisiibo. Sigambe nti beera musiraamu, naye batunuulire omuntu yenna ng'ali mu mwoyo, ng'atambulira mu mwoyo, okwegomba kwe kwonna kuba kwa njawulo, kuba kwa mwoyo ng'alowooza bulamu. Kakati omutume mu kuyigiriza ng'atunulira ekkanisa, ng'ategeeza ekkanisa nti okutambula mu mwoyo is to walk in the newness of the life in Christ, and that is Christ alone. The newness of life, and not just life but abundant life. You walk away from the old bondage, the old bondage, because you acquired the new idea of Christ, wisdom as part of your life. It's your portion. Ne salvation system nga yakyuka, obulokozi nga bwakyuka. Yes, yes, Lord, in your sufficiency. Yes, yes, Lord. Abalala obulokozi nga babufuna okuyita mu mateeka, okuyita mu kufuba kw'ebikolwa byabwe eby'omubiri, okuyita mu kuyiwa omusaayi, saddaaka ez'omusaayi. Ebyo nga tubinaaba mu ngalo nga tugamba nedda Kristo yatutaasa. So salvation system nga yakyuka, abalala nga banaaba obudomola bw'amazzi emirundi 5 buli lunaku, ffe nga tugamba nedda, obulokozi buli mu Kristo yekka. Olwo olunyiriri lwenjagala okumaliriza nalwo mu episode yaffe n'esooka, oli ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel wamu ne bannaffe aba Just Gospel Fellowship Center
nkujjukiza nti be batuteddemu akasente kulabika nti tubeera ku mpewo abooluganda abo. Osobola okugabana ne munno obubaka buno n'okamusindikira n'osharinga n'abako naye kyafuna mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Amen. Njagala tusome olunyiri luno tulumalirize. Bagalatiya 5 n'olunyiriri olusooka. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled with the yoke of bondage. Kristo yatufuula ba dembe. Bagalatiya essula esooka. Mu ddembe Kristo yatufuula ba ddembe. Kale munywere, mulemenga okusibibwa nate mu kikoligo eky'obuddu. Bagalatiya essula ya 5 n'olunyiri olusooka. So salvation system yakyuka. Tetulinga bannaddiini. System yakyuka kubanga eddembe eriri mu Kristo lye lyatufuula ab'eddembe. Mukama yeebazibwe. So n'olwekyo ne tulema kusibibwa nate kikoligo kya buddu kubanga twafuuka ba ddembe. Mukama yeebazibwe nnyo. Twateebwa, tetukyalina kikoligo, tetukyali baddu ba kibi, naye kati ekitutwala ekituwalula bwe butuukirivu. So ne tubeera abaddu b'obutuukirivu. Kikyo kye twakkiriza, tubeera baddu ba butuukirivu. Eri twavaayo mu kutambula ng'omubiri bwe guli, mu kutambula ng'ensi bw'eri, mu kutambula mu ndagaano ey'ensi gye twatambulirangamu edda. Naye bwe twalokoka ebintu ne bikyuka, ng'ekituwalula bwe butuukirivu, kwe kubeera abaddu eri obutuukirivu. Y'oyo omuntu atambulira mu mwoyo, to walk in the spirit. Tusomere Bagalatiya 6 oba Baluumi ndowooza. Yes, yes, Lord. In your sufficiency. Yes, yes, Lord. Hey, yeah. If you're Baluumi looking for joy, 6:15. Baluumi 6:15. Tugenda kusomawo paka ndowooza nga 2. Tunaasangawo kye twagala. Baluumi 6:15 paka kye tunaakoyera. Kale tukole tutya? Kibuuzo. Tukole ekibi kubanga amateeka si ge gatufuga? Wabula ekisa kitalo. Temumanyi nga gwe mwewa okuba abaddu b'okuwulira, muli baddu b'oyo gwe muwulira? Oba ab'ekibi okuleeta okufa, oba ab'okuwulira okuleeta obutuukirivu? 17. Naye Katonda yeebale kubanga mwabanga
baddu ba kibi, naye mwawulira mu mutima engeri eyo y'okuyigirizibwa gye mwaweebwa. Kale 18 bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi ne mufuuka abaddu b'obutuukirivu. Naye waliwo ali awo alina engalo azikubire Yesu nga zivuga. I say yes. Amen. I say yes. Wow. Waliwo ali awo alina engalo azikube nga tumaliriza. Kale ennyiriri zonna zireke ziri waggulu z'ensomye mu Baluumi. Soma Baluumi 6:18. Kale bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi. Jjukira nti eddembe, twasoma ennyiriri waggulu nti eddembe eriri mu Kristo liryatufuula ab'eddembe. Kakati Baluumi 6:18 agamba nti kale bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi, okategedde, bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi, kubanga eddembe eriri mu Kristo lye lyatufuula ab'eddembe. Kati Baluumi 6:18 agamba nti kale bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi ne mufuuka abaddu b'obutuukirivu. So tuli baddu ba butuukirivu. Kyova olaba nti nze mbeera proud okweyita omuddu wa Mukama, omuddu wa Kristo mu njiri, kubanga obutuukirivu bwe bumpalula. Ku lwaki? Kubanga ntambulira mu mwoyo. Lwaki tetukomye wano ne tweyongerayo olunaku olw'enkya? Mukama lwaki takunjagalira? Tusunyeeko mpola, tugenda tweyongerayo, naye nzikiriza we tunaamalira episode zino zonna waliwo ekigenda okukyuka mu bulamu bwo. Nkusabidde amafuta ga Katonda gagwe ku bulamu bwo, gakyuse endowooza yo, engeri gy'obadde otambulamu ekyuke mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, engeri gy'obadde olowoozaamu ekyuke mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olowooze ku bw'omwoyo, otegeere bwe kiri eky'amaanyi eky'enkizo okutambulira mu mwoyo, nga ggwe omwana eyalokoka, eyali yazaawa, naawe Mukama akugamba nti wakyasobola okubaawo essuubi, eyali yazaawa okudda. In your sufficiency. Nkusabidde lwaki togabanako ne munno obubaka buno naye abutegeereko. Gwe naali eyo nga wandyagadde tusabeko ffenna, nga wandyagadde tubeko ebigambo byetwogerako ffenna, tujja kuwa omukisa ku Just Gospel Fellowship Center wetuli n'abooluganda. Tujja kuterawo linki wansi awo mu comment osobole okutusisinkana twogere ebigambo ebigenda ewala eby'obwa Katonda. Mukama akunjagalire era nkusabidde obukumi bwa Katonda, omukono gwa Katonda gutambule wamu naawe mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Ebibadde bikuwangula obiwangule mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Nkusabidde kisa kya Katonda kikusisinkane in Jesus mighty name, amen. Bye bye. Just Gospel Media Uganda kwobadde nange omuweereza wa Mukama, omuddu mu Kristo, Nicholas. Bye bye. I'm aligned to your will, not mine but yours be done, Jesus. As in heaven, so on earth. This
that I bring is all yours. Take my heart, take all of me. If you're looking for a man, you're looking for a vessel, I say yes, amen, I say yes. My song is yes, 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 Lord. In your sufficiency, yes, yes, Lord. If you're looking for a man, you're looking for a vessel,